Kugencha lero Omuttemu gamumyuse Akalaba Kamulinze cabinet bagikubyemu ebituli abayudaaya basattira. Kooti enkulu etuula eggaba ewozesa omusajja Omuttemu agambibwa okutta amabujaana olwaleero lw'esuubira okutyemula omusango gw'omusajja oyo Christopher Kero Onyom. Omulamuzi Alisiko Omuhanji Kawuka yali mu mitambo gy'omusango guno era ebyokwenda binywezeddwa ggulugulu. Omusasi waffe Betty Zwa gyali mu kooti eggaba katuwe bigenda mu maaso. Amakubo agayingira mu kifo kino awatula kooti gatereddwako ab'ebyokwerinda n'okwetoloola ekifo kino kyonna. Buli muntu ayingira mu kifo kino alina okukakasa nti yayitiddwa era ng'alina n'ebintu byonna ebimwogerako obulungi. Christopher Okero avunaanibwa emisango ena egy'okutemula abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 2 era nga kigambibwa nti guno musango yaguzza ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno. Christopher Okero Onyom bwe yasimbibwa mu kooti omusango egyo yagyegaana era oludda olwabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lwaleeta abajulizi 18 abaawa obujulizi obumuluma. Mu kwewozaako Christopher yategeeza kooti nti ekikolwa ekyo ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna yakikola mu butanwa era mu kiseera ekyo omutwe gwe gwali tegukola bulungi olw'ensonga nti yali afunye okunyingirizibwa ku bwongo. Ku lwa 88 CBS FM nze Betty Ziwa. Webale Betty Ziwa. Ebisingawo tunabituusaako mu mawulire gaffe agajja. Olukiiko lwa minisita essaawa yonna lwakuteekawo ekitongole eky'okwekenneenya omusaala ogutandikirwako ogw'essalira abakozi we balina okusasula abakozi baabwe. Minisita Ombeezi avunaanyizibwa ku bakozi Esther Nyakun bino abitegeezezza abamu ku bakozesa bakuŋŋaanye mu disitulikiti y'Ebuyukwe mu kayifu okweteekerateekera okuzza olunaku lw'abakozi olugenda okukwatibwa enkya ng'ennaku z'omwezi ogwokutaano mu disitulikiti y'Ebuyukwe. Minisita oyo Anyakun Divinia ng'asinziira ku Nayo Hotel mu Njeru yategeezezza nti olukiiko lwa kabineti lugenda kuteesa ku bammemba abanaatuula ku boodi egenda okutunuulira omusaala ogw'omukozi asookerwako. Njagala kutegeeza bannayuganda nti act eya minimum wage yeetagibwa okuba nga mutandika n'okubeera ne advisory board awamu ne minimum wage council. So we twogerera kati olupapula lwatuuse dda ku cabinet kwa appointinga board eya wage eya minimum wage awamu ne wage council. Abantu abo bebagenda okutuula wansi abasinga basoma nnyo ate bali ba economist bebagenda okutuula wansi okuditamininga feasibility economically okulaba nti sente meka omuntu akolera mu farm zasobola okanga kwegamba kijja tuyamba nnyo nga gavumenti mu kifo ky'okuddukirira okulaba nti waliwo abakozi abakozesa abaana baffe okubanga bakola nnyo banyiikira nnyo emirimu gyabwe naye nga babasasula sente ntono. Mu nsisinkano eyo minisita Ombeezi avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze eggwanga era omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'Ebuyukwe mu paalamenti Diana Mutasingwa akubiriza abakozi naddala abo abakola mu makolero okuwaabanga eri abavunaanyizibwa ku bakozi mu disitulikiti singa bafunye obuzibu bwonna mu bifo gye bakolera. Wabeerawo amakolero tewabula challenges, wabeerawo factories tewabula challenges, ate mulaba factories zino zibeera n'abakozi bayitirivu osanga abakozi nga 1,000, 2,000, so tewabulamu challenges abakozi ze bafuna. Sokera ddala waliwo accidents zibeera mu factories zino ng'abantu baffe balina okufuna compensations, but government etadde in place ba labor officers. Tuyina labor officers mu district y'Ebuyukwe iti omuntu bw'aba afunye obuzibu alina waakola ki waawaaba ate ne tuteekawo nti factories zino oba abakozi bano bakola mu makolero bwe bati bafunye compensations. Enteekateeka zigenda mu maaso ez'okuzza olunaku lw'abakozi olugenda okukwatibwa enkya mu disitulikiti y'Ebuyukwe. Ababaka ba paalamenti abakiikirira abakozi basanyukidde nnyo eky'omukulembeze eggwanga okuteeka omukono ku nnongoosereza mu tteeka ly'abakozi erya Employment Amendment Act ery'omwaka 2025 ng'eggwanga lyeteekerateekera okuzza olunaku lw'abakozi olunaku olw'enkya.
President Yoweri Museveni olunaku lw'eggulo yatadde omukono ku mateeka ag'enjawulo okuli erya The National Drug and Healthy Products Authority Act ery'omwaka 2026 gavumenti mwe yayita okuggyawo ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority ekyateekebwawo etteeka ery'olukumi nga mu tteeka eryo kyasikizibwa ekitongole ekya National Drug and Healthy Products Authority ekigenda okuvunaanyizibwa kulondoola omutindo gw'eddagala ly'abantu, eddagala ery'ebisolo, ebyuma ebikozesebwa mu malwaliro n'obujjanjabi obulala, ebizigo eby'ensusu, emmere erimu ebiriisa n'eddagala ly'ekinnansi. President era yatadde omukono ku tteeka erya The Energy Efficiency and Conservation Act ery'omwaka 2026 saako etteeka erya The Non-Performing Assets Recovery Trust Repeal Act ery'omwaka 2024 eryaggyako ekitongole kino obuyinza ne buzzibwa mu Ministry y'Ebyensimbi. Etteeka eddala President Museveni yataddeko omukono lirya Employment Amendment Act ery'omwaka 2005 erigendereramu okukuuma n'okunyweza eddembe ly'abakozi abawaka abamanyiddwa nga bayaaya ne bankuba kyeyo n'amateeka amalala. Waliwo etteeka erya The Forensic and Scientific Analytical Services Act ery'omwaka 2026 nalyo President yalitaddeko omukono okusinziira ku kiwandiiko ekyavudde mahagoba President. Etteeka lino erya Forensic and Scientific Analytical Services Bill lyawa obuyinza n'obuvunaanyizibwa eri ekitongole ki Directorate of Government and Electoral Laboratory okwanaganya, okwekebejja n'okuwa eggwanga amawulire agakwata ku butwa erimanyiddwa nga The National Poison Information Center n'obuvunaanyizibwa ku kulondoola amakeberero g'endagala butonde gonna mu ggwanga. Obubaka obwafulumiziddwa amaka g'obwa President bwategeezezza nti amateeka gano kuliko n'erya The National Drug and Healthy Products Authority nga gavumenti mwe yayita okuggyawo ekitongole ekya National Drug Authority. Kaakano mu mateeka amalala President gyataddeko omukono mwe muli etteeka lya Copyright and Neighboring Rights Amendment Act ery'omwaka 2026 eryongamya ebiyiiye omuli ennyimba, emizannyo, ebitontome, katemba n'abawandiisi nga nalyo President yalitaddeko omukono. Etteeka eddala Mwami Museveni yataddeko omukono ly'erya Employment Act nga ligendereddwamu okukuuma n'okunyweza eddembe ly'abakozi abawaka. Kaakano omubaka wa Parliament ow'abakozi Margaret Rabushaija agambye nti basanyufu nnyo olwa President okuteeka omukono ku tteeka eppya ery'abakozi. Kirungi kubanga buli etubeera mu Parliament nga n'omuntu ewuwe nga wa constitution mwava ng'enkuba yatonye butunyi gunye nevaako obusolya ate abantu bakirwanirira ne bagamba nti abantu bange bakoze bati naye ate ffenna ffe etteeka lyali libaddewo naye nga lya lusuluuju nga lyali terimatiza abantu. Bwe mba nga nzadde ennaku mmeka ezimpeebwa okuwummula, bwe mba nga mukama wange aganye oba bankuba buli lunaku ate nange sibira ne mu nnyumba naye nga najja kumukolera bwe nandikoze nina okugenda okwerwanako kwegamba kyekigendererwa nasanyuse nnyo. Omubaka akiikirira abakozi Abuddu Byakatonda agambye nti kakano gavumenti esaanye okusomesa abakozesa engeri y'okuteeka mu nkola etteeka eppya. Twayagala okulaba fighting casualization of labor nga kati omuntu bw'aba akoze okusuka emyezi 3-4 aba afuuka permanent n'okulaba na list domestic workers bali incorporated mu Employment Act n'ebya pension byonna bibadde birungi era tubadde tulinze twagala okwebaza nti list yayitengako kyensaba nti kati kijja kubanga list kyongerako ku standards ez'abakozi okulaba na list waliwo DRS era n'ogiteekamu ekitiibwa kubanga twogera ku tripartitism abakozesa ne government. Akulira ekibiina ky'abakozi ba gavumenti ekya Uganda Government and Allied Workers Union Kato Emmanuel Batemyeto agambye nkirungi okubeera nga abakozi b'awaka bagenda kuweebwamuko ekitiibwa. Abakozi bano abakwatibwako etteeka lino ba mugaso nnyo mu ggwanga lyaffe. Muntu ogenda n'ova awaka n'ogenda mu ofiisi yo n'oleka omukozi w'awaka nga alabirira awaka abaana bo yakufumbira n'emmere gy'olya naye n'omuyisanga ekyettale. Pulezidenti ekintu kye yakoze kikulu nnyo kigenda kuleetawo okwesiima mu bakozi bano abawaka
n'abalala abafaanana bwe batyo. Abaana abo babonaabona nnyo, abaana abo tebasoma, abaana abo babawo obusente butono. Pulezidenti kye yakoze njagala okumwebaza. Ate naffe oba nammwe abakozesa abaana bano etteeka lino mulirabe nga lizze okulaba nti liyambako abaana bano okuva gye bali mu mbeera gye mubatambulizaamu ey'emmanju. Martin Nkoyoyo, ssentebe w'ekitongole ekigaba olukusa eri abantu abakozesa ennyimba wano mu Uganda, agambye nti basanyufu nnyo olw'omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka eryo erifuga ebiyiiye. Ndi musanyufu nti pulezidenti yatadde omukono ku tteeka, kyekitegeeza ekisooka nti nti etteeka teribaddeewo kati yatadde omukono ku nnongoosereza. Kitegeeza nti kakati abadde balowooza nti cooperative w'abantu ebiyiiye by'abantu byakuzanyirako kati essaawa okuluma, kubanga kati kukukka mu ffi osobola okusibira ddala emyaka 10 oba okuwaayo engasi abakadde 50 oba byombi. Ekyo kitegeeza nti kati abantu bagenda kutandika okuteeka ekitiibwa mu biyiiye by'abannaabwe. Ebipya bizuuse ku ngeri olukiiko lwa minisita gye lwayeteza akalipo ne lumenyawo amawulire agasooka okubona eggwanga lyonna nti gavumenti yali emiriza ebikwekweto eby'okgoba abasuubuzi abadde bakolera ku nguudo. Ensonda zitegeezezza nti olukiiko lwa kabineeti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno lwamenyawo ebyalangirirwa minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati bwe yasinzira mu paalamenti wiiki ewedde n'akawangamula nti gavumenti yali emiriza ebikwekweto ebyo ebyakazibwako erya trade order emala okuwetegereza. Kitegerekese nti Pulezidenti Yoweri Museveni yatabukidde nnyo minisita Bahati n'atuuka okumubuuza 45 kuwa bwe yasinzira okulangirira bw'atyo nga tasoose kwebuuza ku bakama be okuli Vice President oba Ssaabaminisita. Wano nno minisita Bahati byamukalidde ku matama n'abuuza Ssaabaminisita oba Vice President oba be baamutuma okulangirira ebyo, kyokka nabo ne bamwegaana. Ensonda kakano zigamba nti omukulu yategeezezza nti bwe yali mu kampeyini ez'okuyigga akalulu omwaka ogwo oguwedde yakizuula nti abavubuka bangi babeera mu bubugabuga obwo nga bakola obwakireereese, nti era abo be bavaako n'obubbi n'obumenya amateeka obulala okukajjala ku ggwanga lino, nti kale ekiragiro ekyo nti kijja kuyamba nnyo okunyweza ebyokwerinda. Oluvannyuma Pulezidenti yalagidde Minisita Rafael Magezi ne Hajjati Misa Kabanda bannyonnyole ku ngeri ekiragiro ekyo gye kigenda okusiba mu nkola eky'okuttukiza nate ebikwekweto. Ebyo nga bikyali awo, ssentebe w'abaana b'abalwanyi mu kitundu ekya Greater Luweero ng'ono Essaalongo Muwadda Namwanja agambye nti obutakwatagana obuli mu lukiiko lw'abaminisita singa tebugonjoolwa mu bwangu ddala bwandireetera eggwanga lino obuzibu. Muwadda Namwanja agambye nti baminisita bangi bye boogera ensangi zino tebikyakwatagana kakati buli omu ayogera kikye, kwe kusaba omukulembeze eggwanga aveeyo mu bwangu ddala atereeze ekitiibwa kya kabineeti n'agamba nti abamu balinga abakolerera okusuula gavumenti ye. Ekyabaddewo naddala ekya minisita Magezi nga ayogera ku nsonga ya Bahati yabadde ategeezezza eggwanga kiraga nti minisita Bahati byabadde ateesa byabadde bibye, kyokka nga oli minisita nga noono minisita. Ate ne mwami Magezi bwe yazze okunnyonnyola eggwanga kati olaba ng'ebintu byonna birina tebikwatagana. Bw'otunula ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye naddala amafuta, bw'otunulira minisita avunaanyizibwa ku mafuta, ebigambo byasooka okwogera ne byayogedde ku mawulire gajja aga CBS, olabira ddala nga waliwo ekizibu mu kabineeti. N'olwekyo Pulezidenti alina okufuba okulaba ng'akomyawo ekitiibwa kya kabineeti. Ebyo nga biri bityo, abasuubuzi mu kibuga Masaka wakati n'obubugabuga obulala obuliraanyewo nate bazzeemu okusattira City Town Clerk abawadde ensalessale walwa kusooka wiiki ejja ebikwekweto ebyakazibwako erya trade order biddemu buto. Omusasi waffe Thompson Kayinja kaltuvire ku ntono. Abasuubuzi mu kibuga Masaka abaali bagobeddwa mu bifo kanso byegamba nti bikyamu mwe baali bakolera, kyokka oluvannyuma ne bakomawo nga bawulidde nti ebikwekweto byayimiriziddwa. Wowulirira bino nga bali mu kusattira City Town Clerk w'ekibuga Masaka Daniel Christopher Kaweesi abawadde ensaleesale walwa kusooka lwa wiiki ejja ebikwekweto okuddamu wonna mu kibuga Masaka, era agambye nti ku luno bagenda kubeera bakambwe nnyo ne bwe kinaaba kyetaagisa kukola kiro bajja kukola naddala eri abo abaakomezaawo obuyumba bu kiosks ne konteyina wamu ne sigiri n'ambuleera mu bifo we baagobwa
n'abo abalagirwa okumenyawo n'okugyawo obuyumba bwe bakookera ku bizimbe by'obusuubuzi ne batakikola n'agamba nti bugenda kumenyebwawo ate bannyini bwo batwalibwe mu kkooti. Ku ky'ebizimbe ebyazimbibwa mu kkubo mu bikuubo City Town Clerk agambye nti bigenda kumenyebwa ebikuubo bisobole okuggulwa n'agamba nti bagenda kweyambisa kkooti ey'ekibuga Masaka. Town Clerk ayogedde ne ku kifo kya Mikando mu kibuga Masaka wakati n'agamba nti bannyini kyo baali basaba kanso ebaweeyo ennaku 14 nti bwe ziggwako baveewo n'agamba nti kino nakyo kigenda kumenyebwawo singa bannyini kyo tebakijjaawo. Babyamuke mangu kubanga tegenda kubeerayo kulanga kulala kwonna. Wabula yeebazizza nnyo abasuubuzi ba Namasaka bagambye nti baawulira omulanga ogw'okulongoosa ekibuga ne bagondera enteekateeka ya Masaka City Council. Obunkenke bw'amaanyi mu Bayudaaya abali e Bungereza. Omusajja omutujju ategerekese nti Mungereza kyokka nga nzaalwa y'e Somalia bw'abasa ekiso n'akisogga Abayudaaya babiri mu kibuga London. Abayudaaya abafumitiddwa ekiso ye Shalom Rand wa myaka 34 egy'obukulu n'omusajja mukulu ayitibwa Moshe Shine myaka 76 babadde ku gaabwe nga batambula mu kibuga ekyo. Omusajja gye bamwattuse n'abafumita ebiso eby'okumukumu era baddusiddwa mu malwaliro nga bataawa. Poliisi ya Bungereza ekozesezza obwangu Omuttemu oyo ategerekese nti wa myaka 45 n'emuvumbagira kyokka asoose kugirwanyisa. Gavumenti ya Bungereza erangiridde nti ettemu eribaddewo kikolwa kya butujju bwennyini era poliisi etandikiddewo okunoonyereza ku musajja oyo gwe bateebereza nti si gwe gusoose okukigomya Abayudaaya nti n'olunaku olw'eggulo yandibanga ye muntu omu eyabadde alwanagana nabo mu kitundu ekirala eky'ekibuga London. Ssawa Minisita wa Bungereza Sir Keir Starmer agambye nti okulumba Omuyudaaya yenna ali ku ttaka lyabwe obeera olumbye Bungereza era nti Omuttemu oyo omukono omuwanvu ogw'amateeka gugenda kumukwasa maanyi. Mu myezi egiyise obulumbaganyi ku Bayudaaya abali e Bungereza bweyongedde nnyo era bijjidde mu kiseera nga Israel yeetabye nnyo mu kubakula entalo ku mawanga agamu ag'omu kyondo kya Buwarabu.